Kino kiddiridde alipoota okufulumizibwa ng'eraga ng'endwadde eno bwe yeeyongedde mu disitulikiti z'e Masaka, Rakai, Wakiso ng'era etuuse ku bitundutundu 100 mu bitundu byonna. Okunoonyereza okukoleddwa ebibiina eby'obwannakyewa omuli ekitongole kya USAID kulaga nga Sirimbwa asinze okulinnya ennyo mu bitundu bya Buganda n'okusingira ddala ku nnyanja n'emyalo. Mukyala Museveni abadde omunyiivu ennyo alaze nga bw'akoze okumala ebbanga eddene ddala. What does that say for Uganda, really? So, since you are the service providers, I want to appeal to you to not just give the services alone, but also to speak to people. As you give them treatment, as you provide services that you have, also talk to those who are still okay, who are still not sick. Mukyala Museveni ayongeddeko nti abantu bateesa obwesigwa bungi mu bupiira agali mpitawa, ekintu ekitadde obulamu bwabwe mu katyabaga. People saying it's okay. It's okay for the youth to have sex. They need sex. If you have condoms, you are okay. And my question was, where are these condoms that we keep hearing about? In our rural areas, in Ruhama, in all these places, where are those condoms? In fact, I wanted to ask the DHO, Masaka, where these condoms they have distributed, where they have distributed them.